mbeera gye tugenda okweteekateekamu okulobooza ku lunaku lw'enkomero baddu ba Allah kino njagala nkibagambe nga sibalimbye. Wallahi abantu batono nnyo atuulakaawo ng'ali bw'omu neebuuza ebibuuzo bino wammanga. Ekisooka neebuuza ddala nzaani n'omanya nze aliba omusajja gundi akola omulimu gundi ne gundi maama wange ye gundi kikyenjagala ku lukalu luno olw'ensi lwaki natondebwa oluvannyuma lw'okuva kwange ku nsi wo wenzira. Wallahi abantu batono abatuula mu nsi muno ne beebuuza ebibuuzo ebyo batono nnyo okulayirira Allah. Tubeera mu bulamu buno obw'ensi twatuulanga ne ba Sheikh Yasin si bwe kiri nga be bajjawo ne batusomesa n'olwaleero wallahi yize embuyaga ezikunta tebakyaliwo. Tulina muganda waffe wano twabeeranga naye omulala ne yafa. Ebintu ebyo tetubisika ne tubiteeka ku bwongo bwaffe. Eno ensi tumazeewo nnyo kulayini ensembayo. Olunaku olw'ejjo twabadde mu kuziika mukadde waffe Alhaji Hussein Kyanjo. Abadde omusajja omunywevu eri obuyisiraamu, abadde omusajja omunywevu ng'ayagala ensi ye, abadde mutamasiku ku ddiini ye. N'olwaleero wallahi yafudde. Ebintu bya Haji Hussein Kyanjo okuwulira nga okaba n'amaziga wallahi nga wabiwuliriza n'omutunuulira emabega engeri gy'abadde omunywevu nga tasobola kuyimirira wantu wonna wayimiridde n'atakona ku kigambo busiraamu nga bumuluma nga bwagala kuva ku ntobo ya mutima gwe. N'olwaleero Allah yamujjuludde n'ava mu bulamu buno obw'ensi. N'olunaku lwe yafa lwali lunaku lwa mukaaga Allah lwamujja mu bulamu buno obw'ensi. Ffe obusiraamu butugamba omuntu waafiiridde bamukola ki? Wamuziikira. Imaamu Kasozi yabadde ayogera ebigambo bye y'omu ku bakwano be nfanfe ne mu bigambo bye yabadde ayogera yagambye tugenda muziika ku Sande n'ensonga emutuziisa ku Sande lwa nsonga emu yokka. Allah yali yamugerera obutwa bwe baamuwa nga baamuteekamu ekyuma oba ka battery akakozesebwa ng'ayogera nga bamala kumukyajinga. Ne wallahi ne baga kino kya bugagga kye twagala okumala okumuteeka mu ddwaliro bamu operating bakijjemu kisigale emabega tumuziike nga takirina. Ekyo nno kyakuyiga gye tulinga ffe abantu kubanga eno machine esobola okubanga waliwo omuntu omulala jjo gyetaaga mu maaso. Ne wallahi buno bulamu bwe tuwangaaliramu omuntu abeerawo n'alobooza nti agenda kuva mu bulamu buno obw'ensi nga alinayo koyini n'emu gy'akola ki gy'agenze nayo. Seka Jamiru wali onaazizaako ku mayiti? Tonna naaza ku mayiti. Banne tuba tufiiriddwako abantu baffe oba mikwano gyaffe tusembere kumpi ne we bali tunaazeeko ku mayiti ezo. Wallahi ojja kubaako ebintu by'otandika okufumiitiriza ogeyo n'omunnange gwe mbaddenga naye n'olwaleero omukono ne waba gwebakidde wallahi tasobola kwekyusa. Olwaleero ne wabanga omugambye wumbako ku mimwa tasobola kugiwumbako. Bamala kuleeta kaba ne bakamusiba ne banyweza. Subhanallahi malikal mulk. Tatasawwar nekuba mwakafaananyi ng'oli mu mbeera efaanana bw'etyo. Kwa mwakafaananyi ng'oli mu mbeera efaanana bw'etyo ne wofa ng'ozinze emikono tujanjuluza ne tukakasa nti tugenze wadde n'ekikumi. Wallahi ne tukakasa bukakasa nti tukuziise na mpeta kya bugagga tukuzikula ne tukijjayo. Wali tulipootinga na swala tulipootinga na mirimu gyaffe mirungi ne tuli ku lukalu luno olw'ensi abantu baafuuka ekizibu tebakyalinayo muntu n'omuwalobooza nti agenda kuddiza mu maaso g'owekitiibwa Allah. Tatasawwar idha kana anta amama Allah. Lwaki tetuloboozayo akaseera gwe kennyini loboozaayo nti bugenda kukya nkya nga nziddibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala tusome ebyokuyiga byaffe tugenda betunulira mu ssuula zino ebbiri ze tumanyi obulungi. Mukwogera mu kusoma tugenda kusoma nsomesa nga tuwuliriza nga nawe mbuuza n'ebibuuzo kwega tubere nga tunaakasha ffenna tubere nga tukola ki tuganyulwamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani al-Karim baada a'udhu billahi minash shaitani rajim yatugamba alhaakumut takathur kubalabankanyiziddwa okuweza emaali n'ebitiibwa ku nsi kuno ne beerabira nti bagenda kusinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Banne tukeera ku makya ne tuva ewaka waffe nga tunoonya sente tuddayo ewaka nga tukooye. Wallahi abantu bagatte swala. Subhanallahi malikal mulk.
sekajamiru abantu bagatte swala abantu bagatte swala ensonga yatutonza ku nsi kuno wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ensonga yali emu yokka kusinza wakitiibwa Allah buli kye tukola kyonna gazeti nga wobudde okakase nti Allah omusinza mbutuufu gw'okumusinza eneesereme kututwala ibadat tubeere nga tuzivaako abantu sola bagattanga lwa mirimu wallahi tatasawwaru idha kana anta amama Allah lwaki tokuba mwakafaananyi ng'oddizibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah abantu abamu tebasaalirako ddala lwa mirimu gye bakola omuntu n'omusanga subhanallahi malikal mulk n'ogenda mu buliri bwo ng'oli muyisiraamu otegeera bulungi ne weebaka naye ng'okimanyi mu sola z'oteeka okusaala olunaku 5 olina essola gy'otasadde subhanallahi malikal mulk olunaku lulimu essaawa mmeka olunaku lulimu essaawa 24 olunaku lulimu essaawa 24 Allah gambye ejjako eddakiika 25 buli sola dakiika 5 wallahi olikuwa excuse ogamba obudde sibulaba butuulako wansi n'ensaala subhanallah mumulowooza essola egasaani essola omuntu gy'asaala egasaani abawalimu bonna bajja emimbali buli muntu ayogera ku swala bagamba banne musaale kati olwaleero kino kanti kugamba olwaleero n'otasaala bireke tusaala gweyagala baleete muntu ng'alina kirevu kinene mweru muwalabu bazuukize baafa bajje bakubuulira obulungi obuli mu swala subhanallah abantu bali mu nsi bakola byabwe ensi bamazeewo alemye okutuula wansi abeeko kyayiga okumanya bino bye mbagamba mbikakasa kati ffe twegerezeeko abali wano oba abawuliriza olunaku olwaleero wallahi ddayo ng'oli wekka booti ng'oli mu luumu yo weesibiremu tandika okusaala esswala mu lwatu kale esswala nnene gyamu kintu kitono nnyo tahiyatu gisome mu lwatu nga weeteze n'essimu olikodinga tahiyatu yokka ogenda kuwulira ng'olina ebigambo by'oddiŋŋana tatasawwaru idha kana anta amama Allah kamwakafaananyi ng'oddizibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah ne tahiyatu n'esswala efaanana bw'etyo obudde bukubuze mu nsi muno obutuula wansi otereze tahiyatu eyo oba mu mirimu hal ataala linsanu hinu babatuka alhakumu takathur kubalabankanyiziddwa okuweza emaali n'ebitiibwa ku nsi babyerabidde wallahi okwata abasajja abakulu abalina n'envi ne wallahi nkulayira Allah ng'omugamba soma tahiyatu nga tagisobola naye nga iswala gyagenda okulipootinga ne mu maaso g'ekitiibwa Allah kiki ekigenda okusiibula omuntu ku lukalu luno olw'ensi bakama bange salamu alaikum kiki ekigenda okusiibula omuntu ku lukalu luno olw'ensi si swala lyana si bwe kiri bakama bange singa bagikusaalira ddala enaakugasa ng'obadde tosaala amala ogisaala enaakugasa ng'obadde tosaala yo amala ogisaala ki ekiba kiddako ya rabbika yauma idhil masaaqi bakuze eri omulezi wo Allah bakuze eri omulezi wo Allah akakaseera lwaki to imagininga akaseera ako nokaleeta naawe nogamba akaseera kazibwako waltafati saaqu bisaaqi webagenda okungatta ntumbwe ku ntumbwe nga sigenda kuddamu zizungula ate yaumul qiyama ebyo byetuzungazunga mu nsimbu noonya sente eswala ne zikuyitako nga togenda kuddamu kusaalimba byosaalimba ndo onoonya sente wallahi bagenda kusiba waltafati saaqu bisaaqi bazigatte entumbwe ku ntumbwe nga toliddamu zizungula ate yaumul qiyama ila rabbika yauma idhil masaaqi bakuze eri omulezi Allah fala saddaka wala salla walakin kadhaba watawalla ng'omuntu bamugamba ng'okusaala yabiragajjaliranga yagamba olikakasa nti wallahi esswala ya mugaso gy'oli ogenda kikakasa olunaku lugenda kuba lumuluka bwe ruti lwe bagenda okusiba olutimbe lugisibwa ewammwe oba lulisibwa ewuwo lulisibwa bwe ruti naye nga wallahi teri muntu ali mabega w'olutimbe olw'okuggyako ggwe buli muntu aliyingira okukubako eriisa evvannyuma ng'akutte ku nnyindo ng'ovaamu akaso akabi mikwano gyo gyonna neweginaba bunaayira girigamba kyensobola okuwasa ekatwaha kyensobola okuwasa ekataaji kintu kiri kimu kumuziikako
akuzikulaga wa ogenda kusinkana wa kitiibwa Allah eswala obadde tuzisala wallahi ogenda okakasa obulungi bw'eswala yeswala yo tegenda kuva ku lusegerero emirimu gy'emirungi naye n'obeera ku lukalu n'olwensi nga bakwegayira bwegayiriza omusajja omukulu mbusaalako kati swala zireke tozisaala obanga owulira toyagala bireke jama bireke abasajja abakulu bajja mizikiti muno okusaala bajja lwakutaano emuzikiti ne gujjula ne gubimba naye ng'anoonya kintu kimu imaamu amulabe waba afudde basobole omumusaalira eswala egasaani jama alhakumu takaafu kubalabankanyiziddwa okuweza emaali n'ebitiibwa ku nsi kuno ne beerabira nti bagenda kusinkana Allah kiki ekikugasa eswala olunaku lulimu essaawa 24 eswala zeetaaga eddakiika 25 zeswala 5 negono ogambe essaawa 24 obuliddwamu eddakiika 25 buli swala dakiika 5 subhanallahi malika almulk oli mu nsi tosobola kufuna okadde n'otuula wansi n'osoma eswala eyo n'ogitegera mu butuufu bw'okugitegeera golowooza eswala eyo yaani mbundi mu nsi noonya ssente ogenda kulipootinga naki mu maaso g'owekitiibwa Allah okugyako eswalayo abantu baliyanjuluza engalo zo zino ne bakakasa nti ogenze nakyabugagga kyonna wallahi niyo gaba mannyo nga wateekamu eri ekiwuma balirijjamu ne bakuzza mu maaso g'owekitiibwa Allah nga swalayo yeripootinze musajja Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu yajja maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuga ya Rasulullah wange gombaka wa Allah ikhbiruni an yawmi yunfakhu fi suri fata'atuna afwaja njigiriza ku nnaku engombe lwerifuuibwa abantu bave mu kabuliza bwe mbibinja n'ebibinja fabakka alayhi salam nabbi yakaba bukabi hatta ibutalatu thiyaba udumu ainaihi paka engwezi yali yambadde zatuka okujjula amaziga ngava mu maaso ge namugamba ya Mu'adh owange gwe Mu'adh laqad sa'altani shay'un adhim ombuze ekibuzo nga kizibu nnyo tusharuna ummati fi 12 bajja kuzuukira mu bibinja 12 ne olwo yatuuka naga tusharuna fi kuburihim wawa bagenda okuva mu ntaana zaabwe min surati al-khinzir nga bali mu bifaananyi eby'embizi subhanallahi malikal mulk ogenda kuva mu ntaanayo nga toyagala kusaala nenga olina omuto ogw'embizzi ng'oli mu kifaananyi eky'embizzi fayunadi munadi min kibari rahman anaabalangira kuda Allah subhanahu wa ta'ala jagamba haulai alladhina kanu yatasahaluna as-salah fahadha jazaohum wa masiduhum ila an-nar agaiba bava mu ntaana zaabwe mu bifaananyi ebifaanana bwe bityo be baali ku nsi nga balagajjalira eswala zaabwe nga balagajjalira eswala olw'ogwataasalira ddala balagajjaliranga eswala zaabwe bazigattanga bazisayiranga mu biseera ebitali byazo subi ogisaala ssaawa 3 mbu weebase olunaku lulamba mb'okola kijama obudde bwa swala gisaale eveewo embeera newebanga nzibu etya eswala gisaale nzike mbakakasizaako akatono titwalagajjalidde eswala netu alhakumu takathu nti ensi etumazeewo ne twerabira obulamu bw'enkomerero okukakasa eswala gye tusaala sekatwa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sibwe kiri si eswala gye bagamba nti etuziizaako kukola ebikyamu n'ebyononefu omuntu wasaala eswala mu budde bwayo n'asaala eswala nga ntuufu gy'asaala eswala yokka ekumala okuggyako amazambi amalala omuntu ne wabanga aseba amalasita ne wabanga akola ebikolobero mumugamba gy'asaala eswala mu budde bwayo inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar eswala eyo yegenda omuleetera okuva ku bikolobero ebyo ne wallahi tusaala eswala mwaka ku mwaka ne tetulimye okuva ku bikolobero bye tukola tulina kyomanyi mu nsi muno nga Allah yakigaana naye ng'okiremeddeko tokimanyi nti Allah yagaana obwenzi tokimanyi ekyo tokimanyi nti Allah yagaana musiki oba otaddemu obuzindaalo mu matugo oba owuliriza ki tatasawulira kana anta amama Allah bwayuka mu akaseera ng'oddiziba mu maaso g'ekitiibwa Allah bagenda kugamba bigambo ki essimu yabanga bagikutte banoonyaamu biki ebirimu mulimu aya za Qur'ani mmeka mulimu ennyimba z'abayimbi mmeka tatasawulira kana anta amama Allah eswala ekulemesezza okuva ku bintu ebyo obwenzi olemye okubuvaako subhanallahi malikal mulk kitegeeza eswala eriko question mark tutule wansi tutegere eswala tutule wansi tusale eswala mu budde bwayo
wailul lil bagamba bajja kuzuukira mu bifaananyi eby'embizi fayunadi almunadi min kibar rahman anabalangira kuno Allah subhanahu wa ta'ala ajja gamba haulai alladhina kanu yatasaaluna as-salah balagajjalire kusala eswala mu buddi fahadha jazaohum adhabu Allah jaba waddu wa masiduhum ila an-nar Allah tagenda kukoma kwekyo agenda basula mu jahannam wailul lil musallin ukubona bona kuliko ababasala alladhina hum an salatihim sahun abasale sola zaabwe nga baziragajjalira essola tugatangatte gwe nawo okimanyi sola ogatangatte mbwokola essola tetuzimanyi kwata essimu yo bye tulikodingira zi whatsapp nga tulikodinga abakazi betukwana likodinga bwoti ng'olikodingira mu walimu wo wallahi musomere mu tahiyatu ojja kuwulira by'osaala tatasawwar idha kana anta amama Allah ogenda kuddizwa mu maaso g'ekitiibwa Allah n'esswala eyo n'esswala efaanana bwetyo bakugamba saala bagasoma esswala gugamba mbu tosobola kusoma swala kugitegeera era ogenda mu bantu n'otandika obagamba ebigambo ebitakwatagana n'obategeeza bulungi nti munnange ffe bakadde baffe baatulagajjalira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un munne ffe bakadde baffe tebatusomesa ddiini olina emyaka emeka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafuna obubaka nga alina emyaka 40 si bwe kiri Malaika Jibril nejja nemunyiga nemuga ikra soma ku myaka 40 nga talina na kimu kyamanyi mu Buisiraamu wadde harufu n'emu yafira ku myaka 63 kigeza yanga ali myaka 23 sibe kiri nga maze okufuna obubaka mu myaka 23 mu yesomero Obusiraamu kuva ku myaka 4 mu yabusaasanyisa butuna wezo myaka 4 ogatusa kutula wansi kutereza swalayo tonate subhanallah kiki kyetwagala mu nsi muno ekikulemesa okutula wansi okutegeera eddiini yo ensi etumazeewo alhakumu takafu kwalabankanyiziddwa okuweza emaali n'ebitiibwa ku nsi kuno wallahi beerabidde obulamu olw'oluvannyuma wailu lilmusallin okubonaabona kuliko abasala bagenda kukwata abasala essola zaabwe nga baziragajjalira bagenda kukwata abantu bagenda basuula mu muliro omuliro gugenda kubookya Allah agenda kulengeza abantu abo amazzi agenda balengeza amazzi abantu balirajana nga balajanira bamalayika bakuuma omuliro titusaba omutweregayire Allah atusuleko mu mazaago ne basekendiye mutufune ku buweerero abantu balirajana nga bali mu muliro wallahi balikwata abantu ne bagamba fulani ne fulani ne fulani mwa bagenda okugenda ko mu mazaago mufune ku buweerero bali bakwata ne basuula mu mazaago wallahi baligenda ogagwa mu bwe bati nga type mu type z'omuliro nga gwocho okusinga gwe bavaamu baligamba mutuzzeeyo gye tuva bali babuuza ne bagamba masalakakum fi sakal lwaki muli mu muliro oguyitibwa sakali ogwokye nnyo masalakakum fi sakal lam nakun min almusallin fe twali mu bantu abatasaala ensonga yo kati lwaki tuli muliro gufaana bwe guti eswala tugiragajjalidde jamaa muzadde yenna obanga ozadde ku baana ku nsi kuno nga Allah akusobozesezza ng'olina ku baana ababo abavudde mu ntumbwe zo bavudde ku kyenda kyo ekyalibadde kisinga okuba ekirungi wallahi gwe kennyini walibadde weesomeseza omwana w'esswala n'okakasa nti obwongo bw'omwana we kisoose okugenda ku sswala yegenda omukuma ebbanga lyonna ba'da Allah wa bi'awnillah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wanaanyweza esswala eyo mu budde bwayo egenda muziza kukola ebikolobero mu nsi muno buli swala omwana abagimala ku tahiyatu eri asabira abakadde wallahi ne tuba tutukunganye kusaba dduwa ze tusabira abakadde ninga omwana wamuyigiriza esswala ng'azisaala 5 bonna bazisaala abaana bo Allah lwaki takuwejja nawadde wafa ne mmwe temumanyiyo baganda bafe abawala baganda mugende wane wa kingi mumanyiwo we beetundira bamalaaya mugende mu busiteegi bonna obustansani bwe beetundira bamalaaya mubuuze abaana abaliko ku makubo akabeetunda mubabuuza amannya gaabwe wallahi mujja kusanga nga baana ba Busiraamu baava mu maka gaabwe Isiraamu bali kwetunda baava mu maka gaaba aji gwe aji omulamba omwana we yafumbira Peetero embizi subhanallahi malikal mulku ni omwana oba amuyigiriza esswala ese tumazeewo tuvudde ku misingi emituufu ga jamaa alhaakumu takaafur
kubala bankanyiziddwa okuweza emmaali n'ebitiibwa ku nsi birabidde obulamu bw'oluvannyuma. Wallahi abantu bali ku byabwe, tewali nsonga lwaki twatondebwa. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, twatondebwa kusinza Allah. Buli kyonna kyokola noonyaamu Allah omusanyusiza otya. Ensonga yokka lwaki owasa omukyala, noonya mukyala agenda okukulyetinga conducive environment yosinze Allah mutuufu bw'okumusinza. Ensonga lwaki ofumbirwa, noonyaamu kimu kyokka, mukyala oba musajja agenda okukulembera mu swala, musajja agenda okuwajjaha mu nsonga z'eddiini, omusajja nga n'oba ofudde asobola okukyaraka mu bantu bagenda okunaaza nga osobola okugamba bbaawe yabaamusaalira eswala esembayo. Wallahi nemwe temanyiyo bannyinaffe abaana abawala. Abaana abawala baba babadde kiyaki, oli mwana muwala onoonya ssente mu nsi, gwafumbira Peetero embizi, omusajja atasobola tanabangako janabba ssebo yakufuga, omusajja atasobola kukulembera mu swala, gwe wadde ekisumuluzo ky'obulamu bwo nemba mulina bizibu, nga tasobola kukulembera mu dduwa nga muzuukuseko ekiro ku live. Oyo gwe wadde ekisumuluzo ky'obulamu bwo tatasobola idha kana anta amama Allah. Akaseera kugenda okuddiza mu maaso g'ekitiibwa Allah, olibuuzibwa ku bintu ebyo byonna. Oba n'abazadde abasirusiru mu nsi ya Mukama muno, n'okuŋŋaanya ebyo n'otuula ewakaawo nga bazze mu makaago okutwala muwala wo nga wallahi si basiraamu, ng'okimanyi si musiraamu, oyagala bintu. Fakiru kwisi, lobooza endobooza entuufu, muweeyo oliddizibwa mu maaso ga Allah. Olizaalibwa abazzukulu byonna ebizzukulu biritamiira, olibuuzibwa ku bizzukulu ebyo. Tuterere mu layini entuufu, tutunuulira tafsiri ya ssuula eno, alhaakumu takathur, kubala bankanyiziddwa okuweza emmaali n'ebitiibwa ku nsi kuno, beerabidde obulamu bw'enkomerero. Hatta zuutumul makaabir, balijjukira nga amaze kulambuzibwa ntaana azaabwe, olijjukira nti okubonaabonaako mu nsi ya Mukama muno essaawa 24 olemye okufunamu obudde buno baada magaribi, olemye okutuulako wansi okusoma, fa alhamdulillah tutudde n'abantu bali ku byabwe. Obanga ogasse buli magaribi n'otuulako wansi n'obaako kyeweyigiriza, yiba ne excuse gy'ogenda okuwa, midiya zajja, obusiraamu bwe butagenda kutuuka bukutuukeko, luddawa. Abantu bafuuse ekizibu ku nsi ya Mukama kuno. Walabira nti abantu bafuuse ekizibu nti obusiraamu babusudde, wayambadde olugoye olwotadde ku mubiri gwo, si bwe kiri? Naye nga bagambye olwaleero tewaba omuntu afuluma ewakaawe okujjako ng'osooka kusoma dduwa gy'osoma ng'oyambala olugoye. Oba togimanyi, fuluma ng'oli bute, ng'oli bubuzi, ng'oli bute, ogenda kulaba okuswala mu basiraamu. Bwe kennyini leka kulamula kintu kiri nti igwe nga bagambye okwambala olugoye olwo wasomye dduwa ki. Yebe ne bakugamba olwaleero okufuluma muzikiti muno, buli muntu asobola kusoma dduwa gy'osoma ng'ofuluma masijidi. Oba tosobola gisoma, sigala emabega, ogenda kusula mu muzikiti. Era ojja gamba omwana atandise otumanyira. Tatasawwaru idha kana anta amama Allah.